kumwogerako bye mumanyi, sigenda kumwogerako bye mutamanyi. Wadde mumulaba nga yeejaba atira mu ovulo n'asambagala mu Paalamenti yeewandiisa ng'omu ku babaka abaliko obulemu. Paalamenti emulinanga atambulira mu kagaali. Era asaasaanyizibwako ssente ez'ababaka abalina obulemu. Mu Paalamenti baamuwa abayambi 2, bombi baana be. Buli omu buli mwezi afuna miliyoni 8 okulabirira omubaka omulema aliko obulemu. Era likodi za Paalamenti zimanyi nti omubaka akiikirira ekibuga ky'Emukono baabuwe muki yabadde wano ng'asambagala naga atagenda nakuva wajja kuseera paka lwanamalako obuddu yenna. Be yawandiisayo okumuyamba mu ekyo kye mbagambye, bwe kiba si kituufu mu bukuuso bw'enkalidde bawalabe. Padyemu abayamba abaliko obulemu gye bafuna nga bafulumye konstituensi zaabwe ya 45 buli lunaku. Ebbanga lyanaamala eno ng'asera bawalabe buli omu agenda kufuna 45 9 buli lunaku. Tekuli Sande, tekuli Christmas, tekuli anything. 9 on top of obukadde 8 gye bukadde 16 n'emitwalo 9 osobola ogigattamu bino nti ngenda gumba eno ng'asera olaba obukuusa obuli mu bamu ku bantu baffe be tutunulako. Emabegako emyezi teginnawera 8 yafuna obukadde 881 genda mu ddwaliro mu Amerika gy'ataatuuka. Nga ku bukadde obwo Kabiite we ye mujjanjabi buli lunaku Paalamenti emusasula miliyoni 2.7. Wakayima tayagala bagezi mu Paalamenti bajja mutegeera byakola, kitegedde kikubireko mu ngalo. Kakati ye yasse wano abagambe nti mujjeyo mpuuga muleete ekidomola kuba bano mbamanyi bino bayinza obutabyogera bonna abaka ba Paalamenti babimanyi. Naye omuganda abeera n'akafa nsonyi. Nze mwogeddeko nze Kirasi Moneta yeye madamu ani. Kabiite yafuna obukadde 2.7 okumala emyezi 6. Buli mwezi gugabiremu ennaku 3 kubisaamu emirundi 6 z'ofunyeemu kubisaamu obukadde 2.7. Kati gattako abaana abafuna obukadde 16 buli mwezi abafuna padyemu 45 buli lunaku. Olaba obugagga obuli mu Wakayima nga akolera Wampologoma. Basebo ne banyabo ngenda kumaliriza. Ebintu bye twesibako mu biseera by'okulonda bitufiiriza abakulembeze abalungi. Wano abali wano mwenna temulina kubeera ba Democratic Front nga ffe. Obubonero buno bulungi naye mpuuga si bwe bumufudde omwogezi. Mwasooka omulonda nga wa Democratic Party nga akabonero nkumbi. Yali independent ng'ali ku ssaawa ku meeza ne muddamu ne mulonda nga Wambuleera. Yasooka ku meeza n'adda ku nkumbi n'adda ku Wambuleera kati agenda kubeera ku muki. Tewali kabonero kamufudde kyali. Akabonero kafaananga essaati gye wajjiddemu. Omubaka yayise gwe teyayise essaati naye wabadde oteekwa buteeko ojja nayo. N'olwekyo essaati si gye twagala wabula twagala gwe yazze wano. Kubanga mukwata ebifo bino ne mubiwa obubonero. Munnange omusajja yaŋŋambe Butambala mu 2006 nga ndoonya akalulu. Oyo musajja ayogedde bulungi naye nze ndi wa baasi. Ne mugambe epaakingawa. Yakwata muno yajjayo kifaananyi kyayo. Ne muga nti ekyo kifaananyi si baasi. Alina baasi mu Butambala yekka mumanyi bayiveni yali Kigongo era takyukangako. Bye mulina ebirala byonna mulina bifaananyi. Ekiseera ky'okulonda kigereegeranye n'ekiseera ng'ogenda kukuba mukyala w'embaga. Fe abakulisaayo
oyagala omugulire kadaali esinga obulungi omutuuse mu kidaala buli mwaka kasente omusajja yaleese omuntu naye bw'ogende wa Reverand ng'agenda okubagatta agamba sooka omubikkuleko kakase tebakusiba kapa mu kutiya era omala kubikkulako bwoti n'ogamba yoyo gwe nasiimye ekitegeeza embaga togikuba kadaali ogikuba ono muntu gw'okoze eki abeekwasa obubonero muli mu kkuba kadaali mbaga oli bw'omubuulira ne mutuuka okulonda ne mulondera mu lwali simanya woolaba ambulera teaching ambulera egenda kukolera ki woolaba omuti teaching nedda ekikulu si muti ogwo woolaba mpuuga tiikinga woolaba kakande tiikinga woolaba nnaku musana kola ki kali akabonero bagiddemu kagire nga naye wagidde mu saati eyo naye nga ffe tubalagwe ngenda kumaliriza bwenge abanabuddu mupime bye tusobola mutegeere nti ekifo kino tusobola okukikwata naye nekiri tukyagala wabula tuyinza obutakisobola atilisiti leero sooka onyweze kino bano abasajja abatufutubaddeko emyaka 40 babeera ekatonga awo okumala emyezi 4 nga katonga gwe banyweza naye nga baagala Uganda. Waliwo abalimba nti olina kusooka kunyweza Uganda olyoka onyweze Masaka. Ffe tugamba tusobola okunyweza Masaka ate ne tusinziire Masaka ne tukwata Uganda. Nga maliriza gamba bulireyo omulaalo wano abasinga abamu muli bakinjaagi omulaalo omugezi bw'alunda ente ye n'agitunda bagisale ng'enkya ku lw'omukaaga kasita afuna ssente ze yalamudde omukinjaagi n'azimuwa ebibye n'ente biba biwedde. Bwe bagenda ogisala ku mudaala ng'ayagala ennyama tanoonyaako nnyama ya nte ye anoonyaako nnyama nnungi. Bw'anoonya ennyama y'ente ye esobola okumusala emirundi emeka? Ogusooka bw'eba nkapa bwe buno obuto buba bwakuba omulaalo ku ttale ng'abusiba. Ekyokubiri ng'era nkapa ebifi byayo bigenda kukuba abaana ku kisenge. Kati nammwe bwe muba mulonda buli kibiina kiyinza n'okuba nga kyasimbyewo wano mpulirawo n'emmeeya takyasobola kwogera naye nga takkiriza. Emyaka gy'alina amaanyi gaggwamu era ogawulira mu kwogera nga n'eddoboozi liyuuga buyuuzi nga n'ow'omuzindaalo guno oba wamuguze nga eddoboozi aliyuuza omugamba sigenda kusasula ssente. Naye omukazi mumutawaanya n'eddoboozi lyayuuga dda. Ani asobola okusasula ow'ebidongo bino ssente ng'eddoboozi liyuuze? Kati mwe muyinza muti okusasula mmeeya atakyafubutuka ddoboozi litiisa babbi battaka bw'aba ye teyeenyigira mu ekyo. N'olwekyo ku lunaku lw'okulonda nga lutuuse buli omu olina ekibiina kye kiyinza okuba nga kyaleeta omuntu. Ogugwo gwali wakati wa kusunsula muntu oyo na kumutuusa ku baloti. Kati bw'ogenda ku baloti onoonyaako nnyama nnungi. Bw'abanga owuwe ye yasinze obulungi ng'okola ki? Bw'abanga owa DF ye yasinze obulungi nga mpuuga nga kakande nga nnaku musana omanya nti nalunze bulungi nti ye yange ate era yensava. Ssaabasajja Kabaka awangaale, mwebale nnyo mwebalire ddala.